yes mugalwa ngogwa kutaka ngeno yaga kutaka akube kikonde ekyo actually ajabaga tamu mwenda 10 akwata gwe bubu waino n'abala n'abalitawamu akube kikonde kimuwe apakati munonya lumbe n'abatta ngalia yesisobola na kuwanika ze nkubulidde kadolaba nze mwe actually mwe omuntu gwe musobola okulwana naye musobola okulwana n'omuntu ava mu kyalo naye temusobola kulwana mujja kufa mulwana bano bana abantu kunyaga busimu mutweninga kunyaga abantu busimu mukigeza bajja kuba mwanzi lero okubani akakana nukanka bajja kukutira kasajja oyo omulwaire bajja mukutira nze nkubulira togamba nsagamba bali moza ajja bakuja kufa anajja okuba abayigirize n'olunyankole abayigirize n'olunyolo n'oluganda. Abantu abamu mwebuuza Honorable Balamu lwaki ayogera bw'atyo okubeera nga asapootinga buli kimu General Muhoozi kyakola. Of course ono ali ku team Muhoozi neera ng'ali mu kibiina actually yatambulira wamu ne ruling government saawa eno eriko. So kyonna kyonna bosi we kyayogera ye ayongerezaako bwongereza bwe kibeera supu n'ayongeramu supu ebibeera birungo n'ayongeramu ebirungo. Naye bw'atyo kyayakoze MP w'e Nakawa yagambye ajja bakuba kubagatta General Muhoozi ajja bagatta mwenna abakube kwegamba yali 100% kwegamba tajja koma kubayigiriza n'alunyankole lwokka yagaseeko n'olunyolo ajja lubayigiriza n'oluganda ajja lubayigiriza amakulu mu kyo ennimi zonna azimanyi. Ye Balamu musanyufu na buli kimu nga we kigenda mu maaso naddala mukama we byakola ate nga Balamu tomunenya kyekimu ekyabadde ku Eddie Kenzo abaana bamubuuzizza nti okujjako bya Eddie Mutwe ebigenda mu maaso Eddie Kenzo n'agikola ki anenge gya reactings abaana bangi batalabye mbu yabadde nnungi naye gwe ng'oyinza kukola ki ng'olwedde boosi wo oba abantu abakusasula kubanga Eddie Kenzo kati nawe osobola omubala nti naye mukozi wa gavumenti olw'ensonga presidential advisor mulamba afuna omusaala okitegeera so ate odde ku boosi wo byebyo actually nakino nakyo kyekimu kibeeranga kutema muti boosi we yakuleeta kuyera lujja omuti gusuula ebikoola ate time neetuuka n'ogamba boosi wo naye boosi guno omuti gusuula nnyo ebikoola lwaki tetugutema ebikoola nebibeera nga tebikyagwa nnyo boosi wo wakkiriza nti baguteme ate gwe omulimu gwe baleeta okubeera ng'oyera ebikoola ebyo obeera okyalina naye tewali omuti gwe bagenda suula bikoola gw'oyere kati Eddie Kenzo Honorable Balamu n'abasigadde bagwamu eyo kalibo oba category so oba nenyampola olw'ensonga naawe time weneetuuka nga gw'oyagala yaliko ojja muwoleeza olw'ekyo kyaliba ali mu kubeera nga akola olw'ensonga ojja beera part of them okitegedde bulungi nnyo wano ku SMX Media kankusaba subscribe ng'onyigende ku notification bell tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino.